Aisha ninawo obukadde bubiri guggwa. Wangi. Aisha ndi wanene nansa nja ku shopping yayo bintu. Aisha njagala kulabako. Aisha nina omulimu gwaweete nja kumitinga twogere. Bwomubuuza wa hoteli eri wala ja kugamba omulimu guli wala ja kugamba okulala okumumitinga walala. Netuuka bambinga nkoye kati netuuka olla ngango b'omutuufu n'omubi. Nampulya ndabya ddanga nze nenjaminga ndaba nga buli kimu kintamye. Like abamu ennaku yo baba gagikozesa obanga mu kiseeri bakufune bakoze kati gwe tomanyi tinatuukako ekiseera n'ekyokulya ne kimbula kuba nali sikola. Wallahi billahi taala nasulako enjala. Experience je niba kinali nsanzeeko abasajja okikola otyo oba owulira otya okutuuka ku mulimu gy'okulaba ofisi yo nga buli muwala gw'otunulako okutandikira Kwasimula okutuuka ku sekuritale wo nga wamufungula nga abaagala okukozesa noza basukka mu kkomi nga bonna bakula baagala bagasooka kundabako kusooka kulya ku kalanchi kusooka kuba meetingako mu hotel ebyekisiro bebe byasinga kati bwe nalaba ekibozi nakaaba tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Ndino mwana muwala Asha dinya lina kuba Aisha Bata n'abantu bakwita Asha Bata wakuba akajji ku TikTok ngomaze okukola akalago kani Kamiki wine abantu bavaayo n'ogamba ku mulimu bakugobye ensi yonna neyalamiriza natugamba tuwe yakugobye atunyonyo lwaki yakugobye kyakulema ekyo kyo netukkiriza nti wagana omutuwa abantu ne batuvera mixed feelings kyolabika oli muyaye oli mufutyazi abantu basandika n'okulowooza like aweeryamu nebabakwenindako nkyakunyonyola nga tuli ewa Miki wine wetuve ewa Miki wine bagamba naye ngeji wali weekoleza ku Miki wine ebikibyo nga bintu byali bingi kati wetujja netukwogerako mu mboozi mukati n'otukuba posti netugamba ye maama nga tujjiddwa tetuba tuli awo olula n'otukuba posti mbu bano wootabakuba obafuga otya ebyandiramu mayira emboozi mukati mujo wallahi mujoga ate mmwe basajja mmwe ddala olaba otumala musobola okubusa omuntu pressure ate tutya mumala okwogera ebiboozi ebyo ali na mama yeyankubira nze mukyalo yibye mama walaba emboozi mukati nje sinayo stage mwakola yatambula sebone mugamba nafunye ne manager ene byali bingi naye n'abamu bawagamba nga yukankwe manager yogere naye kati kankugambe kinene ekintu benagobwa ku mulimu mwe kimuyite kyekiyayo oba ekitali kitoofu ate kyasinganga okunnuma era n'okaabanga nakaabanga bwe mumala gakola ebintu naye temufuddeyo ku muntu kumma mwenna kuggwe Faluku baani anno bani tewali yankubira ssimu like sayogerako naawe no wankubira essimu but tewali yankubira ssimu ku like kuzimwayogera ebintu byammwe nga mulinga ababirinako obukakafu naye tewali atwala budde kunkubira ssimu like kumbuuza Aisha beera kibiki nga tumanyi okwogera kino kyamazima nali nagobwa kibaali nagoba ebyadda nagobwa naye kalamu kamiki kagobya kuba mwalimu ebintu ebirala yadda like people need to know kalamu kamiki kituufu ke kagobya oba mwalimu ebintu ebirala wallahi tewalimu kintu kirala no like someone just wakes up n'okulaka ngo n'akugoba kati bannange like no ekyamazima Aisha tusooke tugende mpola nkedde ku makya shoshozi zange nkoleddeko ekintu nina gwempagira ate nga tokakoze mubingu kakoze ina style ya mupiira sikuba nti wali okola ki wakuba nti efaananyi wagatta n'ogattamu abantu abalala wano n'oteeka waani ndowooza oli aleka ali muwagizi waani yali muwagizi waani wa gravity video eyo giraba nazikola before show. Yes, definitely. Era nditaka kone najipostinga koko ne kusetasi yange. Nje abantu na boss wange abirabi. Ne waitawo there's a white like 1 week or 2 weeks.
Nze bintu gye byefuulira nange saamanya. Obwalina webina wena kyewakola kino ne kiba kyakwekwasa. Kati bw'oli bw'aba nga ye boosi wo tekigenda mugaana kujja kugamba nti no boss wange kigenda kujja kugamba nti gwe wakoze bwoti ne bwoti nti gwe wakoze bwoti ne bwoti. Tekirina mbu kimutiisa kuba ensonga oba mukozi ye boss yennyini w'offisi yennyini kampani. Kale yampita butereevu n'aŋŋamba ensonga eyali ngobezi. Nange nenzikiriza. Naye ekyannuma nze nno sandivuddeyo kujja kuba nga siri nnyo bulamu bwange kubuteeka mu kati kyakujja n'ogamba mbuno baabulya olwakyo kiva ku kyova eyo. Ekyo ekintu nakyogera like kuza abaana bamala kuŋŋamba dduka bako andi David utalo biki era nga nabamu bajja mu inbox okuŋŋamba nno nziremu nkuba akalango kabako ne kabako ne David utalo nga bwe nakola akamiki ne Gravity kuba bali ku lunaku lumu ne bannano bannano okukubiranga amasimu tukolere kane banemba nga nemmwe mwagala tukola video zibasanyusa yes neffe nga ffe zitusuula mu buzibu koolwe nnyini kuba nali sinatuuka nawakakoze wembeera mabega w'ennyumba waliyo emiti nasulamu egyo emiti nkuli obusungu nakaba nendikodinga like ngeza kubaga nti yes tubasanyusa naye ebimu sometimes bye tubasanyusizaamu ffe bituleetera obuzibu awe wava ensonga omanyi lwaki abantu bafuna mixed feelings. Abantu bagamba bw'aba akugobye kampuni gituwe kiwe kambuuze omuntu lwaki kubeza si working tosobola kubala kuba labayo omuntu akugwe because just kalang just ka video ka 6 minutes 6 seconds just okwatula kampuni eriisa abaana beeriisa abantu tomanyi na muwendo bantu bamerika beeriisa oyatula kampani weegera erinnyali olowooza gwe osigaza ogenda sigazaaki ate nawulira ogamba nti ate oba yali asigaza bintu byo yena yina byasigaza nemala nembijjayo kale lwaki bwe yali abisigaza omuntu wakuze like ekintu kyali kukyuseeko kangeze bayinza okukubikira olwo kintu olwakubikidde bwoli like omuntu ng'abadde muntu oba like abogerako siyaluleeta ene kanti otwale bwenti omuntu wo ku lusegere ne bakubikira bwoli kyagukoze bwoli bw'ogenda ekyo badde kimanyi n'ekigero osobola okigenderamu kati nange baŋŋamba fuluma okupangala okungi natya neŋŋaye nenkoze kiba nenfuluma kati ebyo kino birowooza luvannyuma nnyo nejasi yali what yali ID yokka gye nali naleka national ID yes yali asigaleyoka olwo yambuuza nti oli musiru bakusaba batya omulimu teri mulimu gwe bakuwa nga bakugyeko ID tebaginjijako lwa mulimu nanyinanga ebintu anyway egenda beera mboozi mpaavu ng'eginatwalayo ID no gifunzeemu kati nnyo ID ogiwaayo otya ku national ID saagiwaayo mbukumpa mulimu just nti nagenda nayo naliva mu banka nateete akawunti yange yali ebroking olw'ensonga nali nerabidde pinikodi yayo ne bagibrokinga nengenda nayo nenjerabira mu kasawo kati bwe ngenda ku mulimu nenzituukire nagyekangira mu kasawo nenzijjamu nengiteeka mu draw omwo mwe nagyerabira mu safe mail kati okukijjana olufuuka lutalo no kati omuntu akugobye kyogamba muno ogenda malaga tomanyi na nsonga ekugobezza eri awo gwe ensonga gye bagambye like ogibuusabuusa gwoza ogenda like that nti nogenda mu ofisi kati olaba nga obuusabuusa ensonga naawe yakugobya nange bwe ngibuusabuusa nti akalangako tekasobola kukugobya kati mannange nze oli bw'abangobye naŋŋamba nti nno ensonga bweti ne bweti yekugobeza mpaka neŋŋamba olimba si yengobeza olimba ŋŋamba endala bosi yali musajja mukazi musajja nakugoba bwatyo just like that lwakalango awagira ebya music ekyo tukireke wavula yes kale ayina abimba mubateka tuveeyo bangoba byaggwa saakuddamu nakugera talina busiminako buzibu tamanja simumanja olozze ku street naye abantu emirimu ne batandika okukuwa
Wala bazi company jangu tukuwe emirimu. Tejaja kusubiri. Jangu tukuwe biki olina kubira be. Ne ngamba sagala kola. Katuyagala kolawo. Waffe twabala bagamba twagezezako mu contactinga tayagala. Netugamba omwana ono naye kaliwo ekirala. Ekyasinga okunno. Anti kubaba ku social media abantu babikola. Bana abaza nti bampadde. Genda mu comments. Bakala abajja mu kamera naye bagala tugenda. Agenda mu comments. No, wait. Njagala mbulya omuntu omu yajalaga nti namuwadde omulimu n'agaana ogukola. Oba abo bennyini abajja mu kamera ne bagamba tumuwadde omulimu weeguti ne weeguti. Naye nga mu comments obalaba. Nze mu comments ate mulimu mbu twamuwadde omulimu ani yankubira. Omuntu kati kankubira ne kino. Ekyasinga ng'okuntiisa ng'abantu abamu ne bankubira saagaana bakwata. Ekisooka abantu abamu balinanga ebigendererwa byabwe. Ate b'otakutte. Anti mu kusooka nali sivinga nga kozi n'okutuuka okyusa ennamba yange okuggyako ennamba yange okutaka ya brother wange ebyo. Omuntu akukubira tugenda ogatubuulira lwaki ovumaganya kino lwaki oli kino lwaki oyogedde bwoti bingi ntukane nze natuuka n'essimu ne baginjijjako okumala ennaku 2 ate baginjijjako mmwe ate mmwe mwayogera basinga okuzijjako essimu neŋŋamba anenze kati bamage tamumanyi nannakutugendemu tamumanyi nange oba nsula ntya tamumanyi maziga gensibankaba nemugamba oyo kuzina byali bivudde kubanga ogenda okuviwa Wikiwine yayogera mu kamera nti ojakera ogende gundi wali agambye agenda kukuwa byali bya buli banange zisiste bankubirangako ku ssimu nti kuŋŋa nti no takulifaringa nkowa tuona kale ogabesho katuzawo tudde wali eri nti lwaki njagala kunyonyola buli ekintu nammwe kennyini kasala omugambo mmwe mwasala omugambo mwabawoza musima yajja naye yazeko n'abasajja ya Allah kale kyannuma okumanya kyannuma n'enkaaba naye ng'ekyankaba kiki bwe mukola interview bwe mwakola eyo program zino nali neebasa nkutuuka otunula ku ssimu kwaliko missed calls 7 nga zonna za video yaffe nebuza nebuzibu ki wulira nno gweddaawo nebuza nebuzibu ki waliwo afudde nasooka kubira maama nabuza mwana wange ebiki bino koze ebiriwa anange mabeerawo kibogayire amba ebiki bino koze ebiriwa amba nti abasajja mbuyagala abasajja biki mugaba naye maama sekane kuya babange mushinawa nangawa maisoko olinyojja kati zo denkaba nengane abasajja walayi bazibu ne falo kunyenyeni oluko yali walayi nga tukola interview ne nikwaini banange omuntu alimbo bomulaba banange omulaba nenge abantu basokola bajaji ngengiri wagenda ngoyambadde wa miki ne bali bampise ku pat after pat watu akavamisho gwe bande wona bali ngende nga nyambadde gomesi nedda ngwe mudike ebiwa niwe wona wagenda sasa lina kale bangulire wagenda oyambadde nze nali nina babantu ndi bane ate mujje wakajanja omuntu akunanya abira bwati dera bononyo omuntu ayambadde akunanya obwe babita jangu ndye mwe amanyi gwe ziba ndowooza zammwe bampita yambadde storage ziba ndowooza zammwe nze baali bampise ku pate ndeke bampita ndawa ngaba nomanyize kati faya gye nali ngenda oba design nze ngaze kwekisooka avaako mangu sokolinde kwalogera tuvuma esooka avaako mangu osobola wala asujja bwe mwe mwepanka mwe naye ate waliwo naatulobera nnyo ne kasuku ono oyo alina dreads yani oyo gundi Shalomu amanyi nti amanyi kanaawe bale Shalomu amanyi kyera ye mugezi ate ekyabayogedde kiba kituufu kiba kituufu naye Shalomu amanyi ate kati naye Shalomu weyo program samulabamu tatula ku pano yalimu naye omusajja naye amanyi nti amanyi kati nno nze nno nagamba kozi
Sure ragwa nikwa ni yankubira. So kumbe originawa. Neda ntuka mtinawa. Olunayo nsanga ko misikozi. Bo badanga yankubira, mami wange nankubira. Wolo no mwana ali bwere mukwano gwa bamita Benta. Nesa ko misikoze. Ande bananga bambuza Aisha bane ebichi ebyogwe. Nange zinentabuko obwongo. Ekisokala ndi naina stress zanje. Bankubi kumulimo. Omugambo gufu social media bana social media ta. Social media ta. Omugazi avude social media. Social media kye kintu ekiyinza okulyanga tomanyi. Nogera ku matanga tolwadde. Nogera ku matanga wafudde. Omugazi avude social media. Social media kuliko abana atala kumanya bevaako. Yagera kujja ko ekigambo nga bwakyagala dole aderi asike. Inga taga kumanya bakikulumye. Alukene wagamba mweze ngata busengenda kola video mbavume. Mbavume. Nange wakubira amasimu. Kati nduke nanga mailo tesimu. Kola video bweti badi pana bwe videos. Nali sewe nchobwe tegese jibawa. Banga abugani tuoteka ala simu jogera boti ne boti. Ngana. Nembagara ngama kati esimu jire tegende waka. Okumanya nako biti. Ola nzenga atabusize soka nzenga tamangu. Saka bintu bizijjako. Neswa choba newale ebintu ebimu. Osoti ngaba nange sikate banatu mbanyonyolecha. Njogera limiti. Ine ngano okugaye banakalango nakuba kachi. Nintukuno ga kale yes nakuba kalango. Kale basinga sava yo bane njogera ngampulira bintamye. Nya basajja. Kate Makale nali nonya basajja kale. Kuba cha mazima changes mu industry. Changa nyingira buli musajja ombuza kiri eri ekyo mwagamba mbu ali saagala kukola. Mara ate esimu ezimu sazidanga mu nentuka nokyusa enamba ku bayo yange nenteka ya brother wange. Aisha ninawo obukadde bubiri guggwa. Wangi. Aisha ndi wanene nansa nja ku shopping yayo bintu. Aisha njagala kulabako. Aisha nina omulimu gwa wete nenja kumitinga twogere. Bwomubuuza wa hoteli eri wala ja kugamba omulimu guli waja kugamba okulana okumumitinga walala. Netuuka bambinga nkoye kati netuuka la ngango b'omutuufu n'omubi. Nampulya ndabya ddanga nze nenjaminga ngandaba nga buli kimu kintamye. Abamu ennaku yo baba gagikozesa obanga mu kiseeri bakufune bakozize kati gwe tomanyi kinatuukako ekiseera n'ekyokulya ne kimbula kuba nali sikola. Wallahi billahi tala nasulako enjala nga newala ebyo nze obulamu bwese akunzanyirako singa nali gwe ekyo kyemwayogera ba kyemwali mulowooza nti neetaaga abasajja bannange siri muwala mubi omusajja gwe neetaaze maaso omufuna but that's not my life. Okubye katale ate business erinye stake si bwekyo bwentambuza obulamu bwange yensonga lwaki nagobanga essimu nentuka nga brother nga yazirisivinga ampa omutuufu. Gwalaba ali ku mulamwa gwampa. Ate bakuyitanga tino jangu omulimu we guli ate nga yagala kutwala moto. Ate ntandika omuko. Omusajja yapitawe mu tawuni. Nali nva ku shoppinga ki. Nali nva kugula obuntu bwe butyo buzinda. Ntera ngamba nina mulimu biki nga ne musenga abakali restaurant bakali baba bali bakayita kali. Ekibuga. Etwane twogera ngalagali hambo. Ne brother wange bisere byonga simuta. Nga mutanda. Sawa namba mayira gakungwa mbulago. Simuta. Munange. Nangamba mulimu weguli biki 2 days per week biki so na biki na chimbulya kwa 2 days mu week. Yes. Ate nga buli lwenkoza mpa abiri. Koze kale wendi ngenda. Je bitwala ne week. Nyo.
Nemugamba boss wendi. Nemugamba boss ngenda kukola. Jiba ijintu akinani. Omwezi. Yeah. Nemugamba wendi ngenda kukola. Nzaye wakana ngamba kale nja kubira essimu nga wali mulimu guze ko zijjanga. Soka yali amanyo jja wekka. Simanyi yalowooza. Kati nzaye waka nawaitayo like 3 days n'abatankobera. Inga mwasindika message gumanja ko kubira bikita gunajja binene byo kutikula kagozi kozi banene aba ordering ebintu ba China bichi abamba ati baso abere receiving ira kati baba ina cha mu company ziba receiving then cargo companies. Yes. Kati kaenda batankubira ninga togera nja kuwa bikiri ndakonja kubira bichi kuyankubiranga ngamba mbu ndieno busiya nina kijjo kujja nawo olw'ensonga stand yandi nkemye olwo atandikiriza step byengobera ddala kusaba ekigambo olwo atandika step ekusaba ekigambo samuzaako bwaba minagwamu amaani nentuuka nga anoonya statement wagireetera nga yes nentuuka nga buli kiseera sikyatrustinga muntu yadde n'omu maanyi ne ganzigwa owokubiri ebisaliza eyo ntinda ndi kampuni ba yaki nangomba ogenda kukola 3 days per week nesijjukira ssente yali tannazingamba mugamba okitewali bizibu nja kukola ite mazima nze siri muntu ayagala tula waka renta manja buli kimu kibanja gayi yankubira buli kimu gatwogera nga nze mujjukiza boosa tukola ebiki kimu ngamba lindako ngenda kukubira biki gayi yankubira ng'ali nansana owentinda ngamba Aisha ndi waneno ku jejina zetu jejina kinina jejina eri awe nansana mugade nesoku mugade kujja ntumyamu ka evening tu neganzi amaanyi no neganzi gwera ddala ampulira buli omwanti ow'omulimu ate akuse mugabireka evening it buli muntu gwe nasisinkana nga about nibeba buli muntu gwe natrustinga nga ngamba ono omusajja mukulu bambi ali nga tata wange ajja nga bonna abasinga era banne bawala bangi abali mu offices z'abantu naye nga bamala beebakako ng'okutandikira ku mwana akola ku reception okutuuka kwasembayo ddala waggulu nga Bona Yabalya ekyo namala olaba kubanze buli muntu gwe nasisinkana agamba okumpa omulimu ng'ayagala sooka kumumiitinga tugendeyo ku kacaayi tugendeko mu bbaala tugendeko wa hotel tewali akusaba bipapula byo seyenna muntu yede kyagala sooka kulabako tutuleko somewhere kalindako tewali n'omu yakugamba nti nsindikire ebipapula byo kyokka ekinsesa tewali n'omu ebyo nambiyitamu mmwe temumanyi mwamala okukola kisitole kyammwe ne mutambula ne mukola ki wallahi nga temumanyi embeera gye mpitamu ebyaddala naye mukole nga sitole musooke mutunule mu bulamu bw'abaana kituufu kwe mujja kwesa abaana kituufu naye depends omuntu engeri gyagize ate mulekerawo jajinga nga abantu sooka weetegereze si buli omuntu aba ekyo ekifaananyi gwe kyofuna mu butwe ddala nze bwe wona omusajja omulala yali ntebe ampita bulungi nnyo omulimu weeguli Aisha jangu biki naye tagabye kujja n'ebipapula bye ngenda ntuukayo nga banga abatuusa ku boosi njogera naye tumaliza okwogera oyo agenda mu ofiisi tolina wetwa meeting awo yali mu mmotoka naŋŋamba ofiisi eri ntebe twali waneeno mukwasijuke
oba ku Nkumba University kati twali kusaidiye yes kati office nangamba eriyo yes office nangamba ziryeyo munda ngali kijja twala omutime okutuukayo irine motoka twali budde bwa evening nagenda zalisanga 7 ndasanga 8 awo ukawa tumaliza kugane boss kati ono yantwala ku boss mbuza walidde lunch wanze ne oregulo wakubuza nti walidde lunch tugenda nangulira nenja naye yali busajja yes nangamba naye obudde bukyali toddayo waka onywa omwenge watunalaba boss mumaliriza yakutute ku boss olwo omaze boss yes kati maliza boss ono yankubiranga yoyo nno ayagala okunangabuza tugendeko mu baa ne mwana neze nga sinywa omwenge ayi lwaki tonywa omwenge kale ojja nywa Siminofu oba Siminofu abantu bamanyi simwenge simanyi bakimanyi mwenge ne bakimanyi nti woonywa omungi akutula nze sinywa omwenge ndi musiraamu sinywa omwenge mugamba sinywa mwenge kakati ngamba kakati linda unagenda kunona naye tugendeko eri ku kabichi keri naye kabichi wake yantwaleye nga weyongedde kati nga bichi kyantwalako waliwo hotel navuga nezivaako nze manyi saagala muntu kuntunuza mu nonsense zange zivaako mangu nezivaako nga nebyanyumya mpulira ddala obusungu nze yalaba zivuddeko n'abaako omuntu gwe yakubira eyamunsindikako amutegeeze nga bwe ndi naye omutima gunzike sijja mmwogera nangamba niwani Aisha bakuweeko nemubuuza nambuza oli safe konze naye nga mpulira obusungu lwaki olwetwa mugabira oni toli safe akalimu okyama munnange ntuuka tutuukayo wansi ku beach tutuuka nokweyogeza avuddemu emotoka anti okweyogezayogezaawo neziviirako ddala zivuddeko nasimbula emotoka n'avaayo nangamba nti kata manya gayayo mutakato neeta ndaba simutakwata biki obudde nobuuza zisaawa agenda kuvuga ndibuzisose mu ssaawa ennya ez'ekiro agenda kuvuga wagamba ntakwata yes agenda okunona okunkomyawo ewa olwaki takwata ne tujja n'alaba nga zivuddeko sikyamunyega sikyakola ki najja nasooka n'akwatayo emitwalo 10 n'agimpa awo munfo mutima gunzike saawa nnya za kiro nze banaye simanyi oba ndina musiru oba ngenda fiira mu bwavu simanyi tewali kintu kyogenda kumpa nsikirizibwe nze nkozesa omubiri gwange neva nemulaga nti bonna ekyokoze kitini tekiyinawe nga nkyazimbye simunyega nno ndiiti mu motoka bwagivuga ndoza alaba sibiifudde kunyala baziviiriddeko danaga wayi kanvuga omwana ndoza mufune muteeka mugambe genda era nanvuga nansembeza sembezaako eno mu maaso nafuna wanteeka nangamba funa taxi nengenda okuva awo teyaddamu kunkubira simu ngadde 10 alikodde yes ekitegeeza ekitugenderwa kikyali kira tiyaddamu kukubira teyaddamu kunkubira simu nze nafubanga munaye bosi munnange omulimu munnange bangamba tugenda kukubira kati obunaku bwe yakutwala n'akulaga eri yeyali bosi si ye yali bosi ye yantwala butwazi ku bosi netwogera naye tumaliriza ng'olina bukakafu kintu lwe gwe yakutwalako ye yali bosi nze simanyi yakundamawo akazannyo kubanga bw'aba kuba oli yamusabye omuntu eyali yamumpa omuntu nali mwesiga ye teyategeera simanyi oba yategeera ebikolwa byabwe nze simanyi ye just nti nali mwesiza nga olaba ono tekirina buzibu ki nituuka nenkomawo omulala yali luddawa saidi zeeri ng'ogenda Masaka road wali mu katawuni kaali bayita batya oli ku Masaka like ng'ovudde Busega kyekyo ekigundi ekiddako awo Kyengera mulala ali Kyengera
Ampita ngamba nayo company yange yataka bichi maisa ojo kwasaganyizeeko bichi koze kina buzibosi ngenda kukola maliriza ngeggulo ankubira waliwo akabaala akali awo era ekyengera muyo bakaiza kani nangambu jangu nsange wanene twogeremu ekiro ola yakubya sawa bbiri bukugene twoge wanene ngamba ndako Aisha amataka gabaga dini aleka dini yali bala amataka dini zigura mu mabala ofa akubira munene mugambu jangu bala twogeremu mukubira emisano omuntu ategera okubisa okubira omuntu ogenda ow'omulimu bujangu mubire kana mba mugenda kwogera anti ulyazawa atawa akataka kalina dini okutukira bala zange mangendo kakutula ayagakula gageje bakutula mu dini nedda sebo sedda yali mission yecho nentuka ng'amaanyi ganzigwedde mu ddala nemerawo ngetoka mwateka wakibozi taagala kukola kati nena nenga kati ndeke wale bagamba bane saagala kukola nyine nenga tumulawa wakola kakati ekyo nzijawo ne kino gye mwagamba nti no yafuna manager alina management kyali bwekiti waliwo gaye ali kata agenda wa Faluku amusaba enamba nti mpe enamba ya Aisha Faluku agimuwa kati Faluku mukumuwa enamba teyamuwa yange yamuwa namba eyali ku bayo ya brother wange kyokka jjukira olongoli ati brother nga akitegedde nti buli muntu ampitira omulimu byaki ayagala sooka kulya kati oli mami n'amugamba wali byasindika message hi Aisha we n'amugamba this not Aisha director way yamudamu director way kati olunaddayo wa Faluku n'amugamba omuwala alina management nemusimbula ekibozi kyamu omuntu anoonya obunoonya buli matayina gundi olina management flags zonna zaali zirinkinga kati oli waba amugize oli namugamba nze director we kitegeeze ba management kati kambuze gwenga bwatolo obuvunanyizibwa okukubira nombuza Aisha ddala bakugobeeko mulimu lwaki obwo obuvunanyizibwa bwababula okukuba esimu ne bamubuuza nti munange omuntu bwati ne bwati dada Aisha olina management lwaki mwamala twogera ate twabeera kwogera kuba already waliwo agize nti already yali amanyi nali mumumanyi mwambuuzako nti namumanyi ne mbagala nti namumanyi gisi mumwala mwakola biboozi byammwe bikyaka byali bibasanyusa naye ffe nga ffe bitwala biteeka mu buzibu omusajja Faluku munyenyanga mugamba nange yamugamba mugambi director 5 minutes of fame zakufuukira ekizibu manira mwana bantu mwe 5 mugera gwomubiza abantu bajja basabula 5 minutes of fame zakufuukira basonyiwa yes wasonyiwa bawulire nebaza wanzijjako esimu banzako esimu enakumanya ennaku 2 nze nanjamize sirowooza kubanyonyola kubayisaamu gayi kyenakyo kyali mu mulowooza kakati gayi Faluku munnyonnyola biki gyenali neetaaga okukola nga Faluku wanne musajja mumpe biki Faluku naye yasooka n'avaako olina management oli muyimbi biki nemugaba nedda bannange omusajja yeyabawabya owa omusajja yabali musajja mukulu nga jasi entondozo nyingi nze simanyi omusajja yabawabya nemugaba banneeta njagala okukola omusajja mpe namwegaya nyemugaba enamba gimpe n'agimpa netutandika nga okwogera video call biki nentuuka nengenda nenkola yeyo gyobadde okola yejo nali before nga totaddero gy'oli omwezi nkozeyo ogw'omunaana okozeyo tuli mu December nkozeyo mu December kitegeeza nkozeyo gwa 9 bakweka soda sinale swanya soda saazi kati nenkolayo nemara envaalo lindako gobye nno ku mulimu wegoba byebimu era eri wakola amanyanga okoze obulango banna walayi leka kwogera bwotyo nze sineegobako contract yali eweddeko
Yo mwezi ogumu. Yes. Baba contract ya mwezi gumu. Kampuni cheka bwe mu contract yo mwezi. Lava. Aisha totugusa ate nawe. Kampuni yes. No baba ene kai na imba kubira obulango. Baba contract ya mwezi gumu. Eno jo badde. Badde bakola bishi. No, tugenda kujita naye no mbale sikira bankogo. Banka probation no probation jiwe myezi mukaaga. Batwala bana bwe. Bana bakadaba. Bonna nsizonna. Nsizonna. Probation baza myezi mukaaga. Ne Canada batwa. Ne bakwa probation ya mwezi gumu. Nda muntu asobola kujja nagambu na ekijja kukubira njagala kukubira bulango okumala omwezi gumu just bana abantu fa bakola amateekera fa bagamenya tetwasainiga contract just yo bali mumwa nenkolayo nenvaayo mulimu ng'okola bulungi nenvaayo nga contract yange weddemu nali sikola mwezi nsaabayo nemagana tunafunye omulimu bwe navaayo nesabagamu nonvuddeyo yes Novayo ate ngere kula nga otadde ku gundi yo nga bakutiisa ate okutiisa ko kwava mundeke ngere kula nga otadde yo sita kyamwe kye nagenda nakyonze mundeke munveeko muneesonyiwe sibalinaako buzibu ab'omwezi ogumu utambula n'ebizibu byogwe tugenda kusooka tukuzeeko mu kyogero ara zibeze ensonga omukulu wange abaawo ezeze zibeze ensonga sisabirwa wabula nze ngenda tambuliranga ku mazima seyina muntu gwe ngenda kukoleraga wakiyayi ezo sigenda fera bantu halas bwe nkigambye nze ngambye nti njja kukolanga bintu birambula okufu byokka yes wewadde obutakolera mufere bwolabanga mufere ngoyo muviira yes sinagalawo mu kampuni yali enfere nera nange ate kampuni genjogedde wano tosira kampuni genjogedde ekikazera bosinkanye nga bafere nobakolyako nga bafere bangi nogamba akatono kamweso nze sigenda kukolera muntu wakiyaye neva kubanga nti kati labayo kampuni zituwa okuba obulango zo tuba twagala ssente naate omwana agenda okujja bagenda kugira mu linnya kyo yes alabye gwe agambe Aisha bata bwekine bwekiti kawaniki kati gwe bamulye ssente ze aba agenda kujja gy'oli nalaba gwe nasanga gwe naate asitire maaso okugamba nze bampa ssente nali nkuba bulango gwe tonoonyereza kiki okuba bulango chovola bantu olumirirwa chovola nawe wakola ki ezo kampuni ozeewala kituufu negamba sigenda kukolera kampuni ya kiyaye sigikolera yes kuba nteberezaamu ola abazadde babeera eyo atunda akataka ke batunda ente zaabwe batunda buli kimu bateeka omwana ssente agende ebweru akole kuba bamanyi omwana abagenze ebweru bagenda kufuna kinene omuntu abagenze ebweru aba enfuna eba tegenda kubanga eya wano yes kasi nze ntebereza mwana omuzadde obwo busente bwe bugende bufe amaziga gabagenda okigaana nokyusa ogende ewalala kati eno gyoli wafunyewo yoti yonnange no company ziba zeetaaga okubalangira zibanyinti bakunoonya kati yes okuva wakuba akalangako actually si wakubako okuva wagobwako mulimu nojja ku social media gundi yo siteeke ey'obulago yeeyongera era bannange ngenda sooka neebaza omusajja gwe bayita Sadiiki omusajja ali awo Matugga omwami likaneke omuyita omusajja yasooka okumpa akalango kataka era kampani bagiyita Al Sadiq real estate eri awo Kawanda Matugga oga yasooka okumpa yasookera ddala
yasooka n'okumpa ssente siyina ssente za moto ze nalindidde yadde n'ekikumi. Yasooka okumpa ssente, yasooka okumpa omulimu. Sadiki bamaze kugoba ng'omaze okola kali akagundi. Yes, nga yo nammwe kenyini nga mmaze kati wemba replyinga. Sadiki bwe byankubira bwe nali aninsa ng'amaze okulaba gundi yaffe. Ese kana ffe tulina kye twayongerako. Nga mwavumanga ate yali yeekugendera okuba nagansiba ate nalabe bano nemwembo basi twava mabega like twagera like 4 days nga tubagaininga. Ate bwe yalaba eyo n'asooka ne yeesikamu kyokka lwagirage twali twakola appointment wengenda ogendayo ku office. N'asooka ne yeesikamu naye nga kati abasajja bano wallahi temwagala okukola. Ate nga mwakola ebiridda wano mwagirinyisa ludda wano sabona kati awo n'amanyi na management. Banyonyole bagambe sina management. Tolina? Kati bannange kale okubiddaanyo nga ajja wanene okola interview. Omuntu alina management ze saabiri shikizina abantu bakyagirwa kuba lowooza olina management. Zisagala abantu babakungwa mu bulago wamma nedda. Nze kyako mu video nkyabukolera ddala. Obwenkyukakyuka. Ebyo ddala mu video nkyabukolera ddala. Gwenike wakola. Oli wankyukakyuka ekyo tekikutiisa nze kulaba wano ndi wankyukakyuka ekyegaana. Sirina kyegaanako. Nange ndi wankyukakyuka naye. Tukwatisa tusabeera bangi. Bakutiisatiisa? No, okubira ku kyaliko. Odi principal yagamba woba oli ku mazima ofangana amazima kuki? Wobanga omanyi kyoliko kyege mazima ofanga nago. Era nze ndi wankyukakyuka. Era nze kyasiga okunjagaza ng'otukubira obulango buli super. Kati bwe manga wanjagala nnyo. Nagera obulango olina watuuka n'ogamba n'otunuulira wakaali mu mpuuga n'otunuulira ono n'osooka nga yes neŋŋamba ebitaano ebitaano akasa. Kikutooleka mu kyokkola obuntu obwo bayirawo. Allah. Sisobola time eri awo nze. Simanyi bayirawe. Omupiira sekintwalira na budde. Kati nsobola obeera awo. Oli omuwagizi w'omupiira nnyo? Si nnyo naye ttiimu yange Arsenal. Kituufu nange ndi wa Arsenal. No, ndi wa Arsenal. Kati olaba nze nsobola okubeerawo nga scrolling nesaaka video. Nsooka nenkeetegereza just nenkeetegereza nenkapulenga emirundi esatu sikaddamu kapulenga ng'ontekayo essimu nga nkwata. Ekintwalira budde buli awo. Kati okweditinga gwe weditinga kennyini kitwalira bbanga ki? Okunoonya ebifaananyi bigatta ekifaananyi kyekinyumirawo weefaananyi biba bigenderako. Kati laba ngenda okukola video nga mmanyi naani gwe ngenda otuteekawo. Nani ngamba okukyuzinga ebifaananyi kuba ebifaananyi biba byogera. Bw'ogamba nti neyabba ebitaano ogera okulaba era ng'ali miserable ebitaano yabibba. Ekifaananyi kyotaddewo kiraga nti ebitaano yabibba. Kati olaba so ebitaano yabibba. Kati mpunga ali yeeganye okutangangako bitaano. Siteyeegaanangako. Singa wali alien bwe yagambira. Kakati nze na mukulu wange nze ndi mubbi w'akasimu. Ne mukulu wange w'ebitaano. Mpunga yadibudde n'agamba muganda wange kyamazima sizibbanga. Naye kitwali free nakyo kinzita nkimize. Yempuuga. Mwewunaagera ebigambo bitya yagamba kinzita nkimize. Yo abawakoleyo video nga bakoze omukago. Sinnabakolera. Naye ng'onaatera. Nze abanaafango nimata okusanga n'akwasa ebinnyo. Basebo tebayo amagezi bali abaana era bayisizaamu eggaali. Ate okubaga ekyo ekigambo kirina omunyo buli bakigambanga. Edda nze mbatya nedda sibatya mbuno buba kabi. Effujjo newetasaanira kati okwewala ebyo byonna obaleka ne baboggola. Anga abaana mutadde happiness mu nkyukakyuka mukitwagaza mukitaddemu ka comic kuba kati gwojja n'enkuba mpya ekyo kintu okijjawa. Nze simanyi nange gye nkijja
kale nayagala okola ekintu ekiri different kukyabala kubanga abantu ennyimba bazikola obadde ekyo buli maaso oyimba. Yes. Kati nalaba natula wasinenga kati nkoleyo ekyenjawulo ngekyamazima nga n'omuntu omulala akisobola omulimu okukola. Okay. Nandwa ndaba sports nga ndaba singa mbanga tagata nengatta kaline nga ndaba kijja kukola. Yes. Atuyagala bukola. Omukolera mu video. Saka ne saha tuli bale ne saha. Oyagala saha. Saha ne video wasandise. Wamukolera yo. Yadda sana nko yadda. By the way na ine saha ngenda mwebaze ne management kukola bali ampaddeko ku mulimu. Saha eh? Yes. Okay. Musajja waddala mwaje mumanyi. Waddala. Nnyo. Kuba yali ndoza kuba wala inali waka nga sifuna n'ekikumi gutumanyi kintu kutuula waka ani n'ekyokola omuntu asobola okufuna endowooza n'agamba Aisha olimba kuggwe wenna ggwe Aisha tusaabeera kisoboka w'ensonga nze Aisha kisinza we bali siri nnyo muntu w'abasajja nawe oyina omu paliyo Aisha naawe ate naawe ate nange ate nkulimba eki nze siri fani w'abasajja mbuuza lwaki ekisoboka byonna oba ndi mu siri na wikiensi yange nze nvaako mangu ekyokubiri njagala era nsobola okwagala naye ate mu kwagala kwange gye nkoma okwagala kantu kati nnyo kanzijjako simanyi lwaki nedda nsobola obeerawo naye nga si byebiri eri kati olina gw'oli naye awo naye nga si byebiri eri nti simalabako nti nalina omusajja sirina musajja ate tonoonya setaga musajja sine like sina setulinga bulungi gamba nti kanzaleko nfuna omusajja. Olina emyaka emeka Aisha? Nakaweza 25. Wama celebrate the birthday. No, gwe lwaki ombuuzizza emyaka mwana? Emyaka tebajongera. Abaana bagala kutandika okumbalira emyaka. Njuka juzi waweza naye nkuyita ku birthday yange wampita by the way kituufu naye kyekyagaana okuntu omuntu anyway ate nga ne kwolwo kwali event ekiraba weekiri ate kwaliko event jukanze ndi mwetekakkana kiki opapa kizi ofubutuka oliko bwangu sikwesiga ojja kunesiga kakkana kati kwaliko event yaliko ngenda okugimala obudde bugenda naye wanaye wakuba akagoye egene naawe ebyogera byaki mbireke wakateekayo ku TikTok kati nebwekwogera eyandizayininga yankola bubi agenda oleeta akagoye n'ekyomunda nga birala ate ogikkaatiriza tewagiweza sigijjo gwani bagako muno bakazi boogera emyaka naye sigijjo Aisha tugiveeko egyo bannange bannange gyange kale kisoke kirigamba abantu naweza emyaka 27 naye era sisinga koko yegwe koko mukulu olaba nze nali muto ndaba omuntu nebyedde olaba walayi nali mukiseebe gwali mwaka ki oba omuntu bwamuotize ngambulanga oyo omwana mwali naye yali muto nego okusinzira tulabye abaana kati waliwo ono this boy sebo sebo agenda kukula wana abantu bagambe oyo twamulabadde naye ngaomwana tanise muto okusinzira batandika okuwoza yali yasuna n'otubeere nga gwe tonasuna mabeere nze nalwawo osuna amabeere ekitegeeza walwawo bulwigi nizo zaali dormant no just nali wa mubiri nno nali wa mubiri tega baizeri nefesi eraga nti mukulu era nga nsabula mwana muwalo no nedda kakula bulungi akaana ako okimanyi
But wallahi nga omusana ga mwana yene ya 16 tachuka nabadde naye jjo gundi press conference ya Moti by the way nga 13 Friday no yennyini buli eno wiki tugenda kubeera ku Marshall Grounds ewa Moti mu Balanguzi agenda kuba celebrating emyaka 25 na Moti namukolera kadi bad wamukolera namukolera bad wati bubiri by the way simanye baneza nexa kijja kunzisa yo amukolera kullo amazima mpabisula ko bambi namukolera for free by the way Kasukunga agenda agamba ne Shalom bwera ekivulu big eye chamsas nedda lindako chamsas nedda njagala opinion yo sagala sagenda sirenyo muntu like oli kyakunyiziza nga bakyogedde kyanyiziza gadda bambi okusinziira yafunye bannange yafunye nawe mwogerera ku mazima yasinze ku gravity by the way yamusinze no ku bantu abali mu kivulu kya gravity na big eye aba big eye at least awovira ku gundi notandika okugamba nti Shalom byayoga tabitegeera nze wallahi buli wenda ba Shalom ebintu byasinga okwogera ye bamanya abitegeera nnyo era kyabayogedde kiba kyekyo naye gwe mukulaba nebadda nkuma baali ate kasipotera okwogera ebintu ebitegeereka nesimanya naye kyamutuukako yakyuka munnange yonakugamba motoka yali yeri bamubanje ene kasipo yakyuka no but kyayogera kyali kituufu he was right mumenyi motoka yavayo na clearing ng'ovudde ku bloka nyine motoka ya clearing n'agamba kituufu motoka baali baziba kasikuti yayogera bakiti yayogera ko kifaawo ndi ku mugongo gwe big eye byakikubye okusinziira bannange yakikubye musajja yalinyanga ku stage nga bamukuba bucupa nga tebamwagalirako dda naye olaba afuna kwaba abantu kitagano ogenda wa big eye banizo si muntu wa bivulu olaba nze obuzibu we nali sikale nze saatambula nzekka nali sina muntu wekengera nze neno kati nafuuka musiri buli omu simwesiga naawe oliwo nesikwesi ozanyiza okukuba engumi atwana obusungu bwawe nga bwakugumba naye watya nnyo olimba kati fetukola emboozi ng'ogimanyi ya bulabi naye n'osigala ng'osonga mbere lwaki otya tubulina ku ebyo muvinga nzekka kati nzireyo ntya nti obeera ekifanira kwogera gy'obeera obeera si wala n'ekibuga kituufu naye bwe sitabako muntu agenderaku gwenyere naye ogundi gwe ne gundi mukwatagana mutya mwesangawa ono omwana ono simanyi shifula guno okulaba kisaawa oba zaali mukaga gwa kiro mulina shifula muzi n'amaiti bannange nedda leka kyogera bootyo tugenze nina gigi gye nafuna wali musidala mulanyi nani kale tugenze kuba kalango ekiro nzali saawa 2 nava ku mulimu nno nava lwali lwa Saturday zit Sunday nava ku mulimu shifula ina gigi baga shootinga video ebunamwaya nagana agikola olwo ne mugamba tugenda tete malizo n'omusajja twamaliza twamaliza netukola yaka video ninga obudde tebwali bwaki kyesali sawa bit ng'oli mugenda kulaba owuwo mwamulaba kiro anze wede baali bankiriyalinga dda nze ne nalwawo nga ne ssente bazimpa dda kati eri oli gye yalaga naye yagendeyo lwaggulu yes anti bwali bwamisana video bali bwe batulwisa kati nga shuwa musajja namusuubiza nti kubanga badde amanja video ye ne mugamba leero nzija mufuna mukaffe mukola video z'abantu luba lutalo nga tubabasa bannange nedda leka okwogera booto bonna batiktookers batabanjangako walayi si bwente bwendize akatandika bannange speed gye mukozesa okumanya si bwente bwendi nze ekintu kyenira nze bwenkola video y'omuntu negaana okutambula ne bwaba yasasudde video emu mba nina okuddamu nenkola video endala egenda okutambuza kyabangambye mulange that's me kati jesi obudde bwesaalinamunebe nawange emirimu nga wano mu kusooka bannange baafunamu erinnya banene bangi abaana video
Mbawe nga ne muwaka kadde kamu n'ekitundu ena akulumya omutwe. But that's not me. Valuinga musineza omuntu fano omuntu aba agenda okukwata video agenda okukwata sente zakuwe kitegeza bakwetaaga mu kibuga. Alekyo nti gwe ne Shifura mwagira mu bintu bitategeerekeka. Kyokka ate ne mukwatagana ne baba mukwata. Omujja wamwe mwesangawo. Shifura yagira kutula ku bisambi by'abasajja zinirako. Gwe wajjooka ababbosa akugobya awambya idiyo. Kwera magira mu bintu bitakwatagana. Oyawo. Shifura neighbor wange. Hey. The neighbors. Shifura mbadde manya abeera Kibuga. Ntiba Shifura biwanvu mu bantu. Njagala Shifura. Njagala ntuleko ko naye. Kuba there is a Shifura needs help I think. Somehow. Shifura needs. Bino ebintu bye bamuteeka mu media ebyo bali mu kola bikyamu kuba they are not helping her. Shifura needs help. Era next interview njagala kudamu kola njagala Shifura. Shifura, ebintu bya Shifura biwanvu. Kuba nze gye mbadde mmanyi gy'abeera wala kati ekisooka akawunti baagimuggyako. Bali abalenzi. Omwana. Bali abalenzi. Ate nabalabirawo kuba Shifura omulimu gwe basooka okukola ogwa ssente nnyingi nze nakubawa. Naye ng'ombuuza ng'owooza bamuwako ssente mmeka? Era nabagamba nabatwala ne bakola ne bandana guy omulimu nze nagubawa gwe basooka okukola ogwa ssente nnyingi. Nze ndowooza oba ndikaleko. Nentuuka okuba feedi nti ne we twali wonna okutambula baagala ki kulya byonna free of charge ku expense yaffe okubalaga nti ekintu kye muzzeemu musobola okikola ki okifunamu ssente. Naye nga bakola bapapa baluubirira ate obusente obutono. Waliwo n'atuyise simanyi wa makeup, waliwo n'atuyise simanyi biki, bamutute bamukozesa video simanyi bamunyiga scrub simanyi wagulu. Ne mugamba naye gwe muwala kye mukola mukitegeera. We giving you clean money olimu ebyo ebintu ebitakwatagana. Yadda bamukozesa ensobi inaabe ennonga muntu tomumanyi. Naye muganda. Baganda be. Abaana balenzi baganda be. Omu. Aliko omumpi omutono. Omumpi? Omuwanvu. Hey! No wonder yalina akalaki akangi. Ebyali bingi kuli omuwala naye. But by the way, she needs help. Era bino ebintu abantu bamuleta mbeera nze ngenda nendaba stories nga bazitadde ku gundi simanyi ona mukoledde bane. Nze nolokamba kati tuddawo kaera kunyumiza nze mbasaka era olumu ene saka akula muntu wali munnaku bulamu nyiza okuba sirina nze Aisha sirina kati simanyi babwe ndifuna banjo bandi simanyi siyagalira ddala kulaba muntu yali bigenda okufunisa ssente ku speed wagaana bintu ki wagambye omwana yakusimu n'akugamba nawe ebbiri kati singa afuna bananga buli mwalina bbiri ebyaddala olaba nekino nakiba wallahi singa nali muntu webye singa sikyakwata nesimu singa nakyusa ddanga nkwata iPhone but nze obulamu obwange nze sanga nakola tikigenda kulumya bulamu bwange ekisooka omala okola ebyo ebintu okufuna muli ekikulumiza n'ogamba bannange so gye babadde mulamu ebyo okaliza okuddawo kwetaaga pressure bwogenda bugenzi fuka teweekebeza eri abusida batwala akwekebeza rubbers nze ebyo sibikozesa tokozesa lwaki tozaagala kati nda kukitegeeza wentuukira okwesa kondo kyemba nkola mba sikyagala mba nkola kutuusa mukolo ebyo sikola bintu bitakwatagana byanje ekintu ekiri mu makuuma tofunze n'omuntu nga mwesi ogenda okukola ekintu nga njagala anyway kale ekisinga mu byonna wafunye omulimu omulala omulimu gye wakola wadduseeyo now you working somewhere else. Kampuni gye nkola bagiyita New World Visa erina kampuni wano ate ne Dubai erinayo ate ng'etutwala Dubai wokka. Wadduse gye batwala ate nogera gye batwala anti waliwo bane
Banange manyiza wabatonnemerako nnyo waliwo ensonga lwaki bwemba nagambe contract yawedde contract wabadde ebintu bitambula bulungi renewing renewing waliwo ensonga nali saagala renewing wali toyagala olw'ensonga zo kati ensonga tewali nze nali saagala ng'omuntu kize tuukawo nga baali bampa omusala muti ezo ensonga zeera noddukayo gye badde batwala ate era n'ogenda gye batwala bose nenzirukayo contract neggwa contract neggwako n'otambula omusajja yalemera ebintu by'okuwaayiriza kale watambula paka watuuka ku boda nenvaayo ne bampa omulimu ewalala ekigazo gono veringa olwedde waliwo akupepereza nikulinga basambi ba mupiira baleka kugera ekyo nti mu kamera abantu bajanyiiga no si kunyiiga omuntu aba akola bulungi of course bamulamuza kaka ziramuza abantu ne mu media mwe mwe tuli olaba omuntu oba okola ku eno station nga waliwo akulamuza kati olaba ebintu ebyatuuka oba ekimanyi nti kati ebintu ebisinga otambula oba business ezisinga otambula za online ekintu tekikyali kiri eri mukankola edduuka bajja kunsanga wano online kati abantu business zaabwe walaba nga osobomulangira ate nga naawe n'olaba akasente kabalansinga okusinga kati awo enkomayo wali okola eno nga waliwo akulamuza namufuna luvannyuma ng'ofuuyira kagala mwezi contract eggukati kulumiriza kiri era olumedde ku ofiisi y'abandi kuba contract yali eweddeko nefuna kampuni endala ne bampa omulimu kiriza nti omusajja yali mugezi wadduka abantu bayita bagezi yali mugezi walenze sibaŋŋambye era omusajja mugezi good kati ekyo kyo mugezi tosakuŋa nti omuntu omusiru tosatulawasi nakola kampuni namba aba mugezi omulabako emirundi emeka sibulabangako simumanyi alya kuwa omulimu twagera ku video call tewamulabako physically tali mu Uganda ali mutuufu oyitemu ono eda contract yaggwako manefuna company ya company eyo gyenkola right now after here naye bo balekerawo kutiisatiisa yakyantiisatiisa babasiriikiriddemu after this interview bayinza okuddamu naye nze ebyaddala mbagala ebigambo bisatu balembukirako kutiisatiisa ebyaddala kuba ebyaddala kati kabagambe lefa nokuna kimugamba gojja kujja okwata ekkuba okujja okunnoonya ng'omanyi bulungi wembeera okubule basasi atuuke wabubule newes banange kyokozesa biki nze Aisha Bata weddira ki njovu gwenasanga nze nakandi muntuukewo nga mukanga obulamu bwammwe gwe trying akola ate nze lwaki nze nkunoonyeza ekimunnaange naye nga kisoboka yes olinajo okunoonyera wamubulewo nenga amanyiwo ne wamubuli waba nga nze kutuusako bulabe ne wamubuli njagala just nakantu kamu kenjagala okutereezaamu twakayiseko ku speed abantu abamu baafuna mixed feeling owagenda ewa gundi ewa yes ebigendererwa byo tebyali ebyo abantu bye bakulowooleza kuba people commented a lot nze natula mu comments nenkwata ne ku mutwe bwe nti nengamba yarabi abaana basamukoze ekibazo kyaffe ate videos kati kiki kyewalabayo ki no nze sinze bantu sinze public nze kyenalaba banange olaba wakubeera ati sinange nyenyiza Baka Kasamba ati nze sinze oyo gwe mulowooza ekifaananyi mmwe kyemwagala oba mmwe kyemwagala nze mbeere wallahi sijja kiba kugambe singa nkwata iPhone ez'okusinziira amasimu agankubiddwa singa nkwata iPhone bati nkyali ku kasimu kange akakadde
iPhone ndagifuna but mu mikono emirungi sibire ne byapa kupa nawo bili ashijamo sanga ndiwo ko no era nago baga ezibantu yozo ate batoko sibwe bityo mino jawo kanene nimujja kwawo kana okay ono bakabona bo abantu abali eyo esenyezo okwogerako wagala nyensi yamwe kituufu kino principles bakituga abantu bagala ensi mwagala nnyo ensi yamwe ate always tuyimiriddenga ku mazima temanyi amazima galwawo naye ate gamaane gatuuka ate gatuukira mu kaseera akatuufu naye ate gwoba olaba galudde naye gaba gatuukidde mu kaseera akatuufu n'ekirala abaana abawala mwebeereremu by the way kambuzeeyo kino ekintu kubanze nze bwe nkuba tooki emabega ku byesaga gwempiseemu eyo yenna neefuna kino ekibuuzo ekigamba omusajja oba mwe babboosi abalina offices bw'okikola otya oba owulira otya muli nga bw'osimbula bw'olimisa bw'oti ekigere mu ofiisi yo nga buli muwala ng'okubako amaaso buli muwala ayitawo nga wamufungula okikola otya kuganga yes bawulira batya abo abasajja oba n'abakazi kuba abakazi enwaŋŋuli gye bali naye nze kunze experience gye nniba kye nali nsanzeeko abasajja okikola otya oba owulira otya nga naawe okedde ku makya ozadde abaana abawala oli basomesa era oyagala batule mu ofiisi ez'ennene naye gwe owulira otya okutuuka ku mulimu gy'okulaba ofiisi yo nga buli muwala gw'otunulako okutandikira Kwasimula okutuuka ku sekuritale wo nga wamufungula naye nga naawe ozadde olina abaana abawala b'oweerera ate akikola en advance wagenda okikola ababe nga alina byakikola obadde okimanyi nti nno bino bye bagamba obadde okimanyi nti omukazi bw'okera ku matani bamukozesa n'akulima naye kale n'omwana we balimukozesa some people balina endowooza egamba nti nno mbu omwana tabiriimu but olawuddeko kino ekigambo osasulira bibi bya muzaddewo nekiwulirako gyebiri kiba kisoboka bulungi nnyo tosobola kera ku makya omukazi gwe weebaseeko n'omunuuna buli wamu n'okola buli wamu nonga nti nno omulumiza agala atuuka ayogera ekigambo ng'akijja ku mutima gwe n'obulumi obw'ekitalo olwembu n'osigala sigalamu tekijja kukukwata roughly mweyo period wafuna emirimu ng'emeka ninga bagala kukoza roughly nga abagala okukozesa muzo basukka mu 10 nga bonna bakula bagala bagasoka kundabako kusoka kulya ku kalanchi soka kuba meetingako mu hotel kati ebyekisiro bebe byasinga kati bwe nalabe ekibozi nakaaba nina ne bana abasajja tebamanyi kyendi nakikoyoga ekintu kyokkaaba kisha mbwekyo kyekiri ata kutuka ennyonyo nze nina obusungu bungi nnyo bwekyoga baffe twali ulira no nina obusungu bungi kati nze bwefuna obusungu k'oyo omuntu sisobola muvuma sobola mukuwa sobola mudiza feedback yonna nkaaba kusobola mba sina kinyinza kukola bwe nkaaba I feel okay ate twekigina kati soka okubakalango k'embozi mukati sejja bakubira kalango nsasula soka onsasula bantusulira mu kamera nga nammwe mulaba ne munsabula so nze gwe mwasabula nze mwagamba okuddako nga munzikirizaye okubakolera akalango ngamba wa nja bakolera awera watuwadda kulaba kati bino otabikuba obifuga otya ngalugwe basooka okuba omufuga enkyukakyuka osooka etukula mwena muli bankyukakyuka ndi wankyukakyuka kijja kwogerera bannange naye nze ndi noolero omusajja oli aliwa oyo omusajja waliwo omusajja omukulukulu oyo so namusanga kukwalo naawo n'ajalo ne bayaani naye wankyukakyuka soka oziremu nebida nsasula sigenda kubakala okujjako ngamu ngamba okuba kubakalanga kuya ku peegi yange ate ngamba sabula
Kale tusabule gwa nayenga abiri mwenda wano nyini wetuli ku climax tugenda okubera embozi mukati bagita agenda kuba embozi mukati anniversary basama edition abasama batanse da okusasula bamba batanse do okuyingirawo abasama bagenda kuba wa ati muteze bimama temakola dami asiafe siafe ya kasuku nayenga tugamba mwebamu Nenga tugamba abiri mu mwenda lujja kuba lunaku lwa Sunday tujja kuba masenali wano wenyini climax ogenda kubeera mbozi mukati anniversary tukakasuba kubya nakugamba kino ki suzizi nyumye ne kasuku kyali wange twogera naye simu ebyo mera bintu bya business ngaye otabyagala nange sibyagala kati nze lwakyobo lwakinza ogaana nze ebyo mbikiriza segeza nawe sinzira ku muntu omuntu oba omulaba tewafuleyoko omwe akusemereza n'ogamba naye sikaki obwavu bunnuma kanzikirize never nze wallahi byadala nze simanyi that's why nagaye tseka njafiira mu mwavu nze serigenda kukola ebyo bintu ekisooka sikala kunkozesa nze sikola saagala kunkozesa sagala kunkozesa sagala kola ekintu kyengenda kwejjusa bannange okudda kale gundi yandidde ng'otandika olowooza bw'oyiseemu gundi yandya ng'otandika obbabala gundi yandya nono kano wakumeka ebyo era mulema wakabeera ne boyfriend yo si bwe nkugambye mbadde abantu bagera kuva bagambe sha alimba kinga n'amala Bano bayogera gamba omu ebintu ebyokwegata muze bagitwala simanyi asha kotandika otya okumbuuza embuzi kale no kati kambuuze gwojjukira bagitwala nze bambi bwe nagezesa bwe nafuna olubuto olina omwana bwe nagezesa lwafuna olubuto kitegeza wabitandika oli mukulu nali nkyasoma naye ng'okuze nga jinizo zisusa nga siniatu ntegeeza gwe tewalina bugumiikiriza nabulina guvuddeko gyojjuzibwa nga wagira ebintu babigira nga siniatwawo theory sakula bibuuzo kasikamu ng'oli lubuto ng'otya abaana kusekerera nali sibimanyi nedda mama yali antutenga bagenda kukuba lwaki oli lubuto saasulayo waka yali nga toli lubuto nakutwala bakkubi nga tamanyi ndi lubuto nange nali simanyi nga njoya balinga basika butaka kusomere butaba tubatugeseranga buka naye nga lwalinga obulyaga buwoomu singa okulya atugesanga bwembulya buka nabukaawa olwo wabikola mwana wasomero oba mukulu yali baneyo naye nga bambi nedda yali muto nze naawe nali ntya abantu abakoona kati mbatya yali mukulu yali muto naye ye nga tasoma mukwasaganye nakati gyali ewaka mulese nongamba n'omulezi omwanamu like omwana nakamugjayo kati yabeera naye oh that's good wagenda kulodi testing ne kamuleta neyabika amasi nekakwasa namaona kutwala wakuba emboko gatwala kusoma nzekola nali njagala soma n'ebisitaano naye nettima wakomaawo wakoma musine siri kale nandiyongedde luddawo ngoma zo zala wanisoma kaki kyali kigenda okukubya emboko saasuze waka lwe wabikola tewasula waka noddayo ewaka enkeera kati yala kutwala abakuba emboko ku polisi bambuza gye nasuze tasobola kwekubira tamanyi kukuba
ayinza okukwatibwa ekisa nakuba omusirikale akuba embo nayita eno oba tubireke eyo kuba nayita mangi nabuza bafukawa ku polisi zone simanyi nakumanya simanyi magezi gye nagati kuba nali muto niwe olwalooke nofuna embo nempitamu nangagene musore afande yaŋŋamba toyizire magasitayitamu buyisi okuva olwo naye kati byaggwa nakula kati waboddayo oluvannyuma naddayo kati olegerera nti oli lubuto ngata bucapati bukaawa bala ecapati zanali kukaawa neze ale nga ndasigenda mu period amabeere negazikwana bawusuna amabeere ndoza wegwagambira gamu like weli agambira nti no liyimirire ku kifuba nga amabeere negazimu oye nanzirusa ye yakuddusa yali ategera omulala agamba neesonyiwa munnange nze nvaako guno omwezi tetuzaala omulala akwe obaani kyali waliwo kyatange eyamufunisa obuto namugamba nina akaweta namu yalina akaweta alina akaweta kati wano yalinawo enkovu enagambuno so bakateeka akagundi si kaweta kano kebateekamu kakati kaiso kakapiso oba kaki bakateeka mu mukono wano yalinawo enkovu nagawala bakateeka wano gali serious alina omwala kapooki oyinza sawa ekungana olwonya tatawo omwana naye nga abasajja bamulina famire namu bakastratinga oddamu okuzaala akati bakusala bakastratinga kada nkuzaala si famire naye famire ate oba olyanza nga balawe family planning that's not family planning basesitome something like that that's not family planning kitegeeza complete batongera kuddamu kuba kusala nseke nanso that's not family planning family planning tuyina withdraw kale wulira bonina nonsense naye nzaala omusajja alinga samirambu maya withdraw byebiki naawenze ebyo lwaki nedda withdraw gundi family planning gundi asija mulekera okwekanankirira ate gosubide bwe mwaso okikola si buli omu ngera namu si buli omu kyamira obukere era nabo kati bakusha shalom sina kumanya shalom gosini wali nawe alalikalaga simaye naye nige chomula kutokoleke shalom chichomula mu ekituufu sokolinde kutokombulire shalom chichomula mu nige chomula munga alakatagala akumanyira alika ye muntu ayinza okukoza none Allah asajja shalom nsasina ayinza okukoza nakola alika ye muntu ayinza okukoza nakola kayina ebyaddala fara chomulabira munga no ebyaddala simanyi bame so just oba simina ko shalom ye nsayito be mulaba ese mulaba ng'omuntu like he's caring simulabanko face to face akatufuba mu meeting emwogeremu kubanga yembeera eveewo gy'omulabiramu kyagenda okukolera ekyo kimanyi naye ddala like alabika ng'omuntu tayagala kumanya omuntu nga kale okusinziira kale ku stories bibyo byakola bozi kugali alabikira ddala ng'omuntu singa abakoze ekintu naawe akuvaamu bulungi nnyo si bwe kiri nedda simanyi nze okyomuvaamu nze ntwala bibyo owaayi oyibuli omanyi n'engeri gyalabamu omuntu ate nze nabakifaananyi kiranga olina kirala kati tugende nekyo kakafuli gyokolera kati tuve wano. Alright, kakati guys, new world visa expert esangibwa waneno Martin Road ekizimbe bakita Sala Mall atenga ne Dubai enayo company era fube tujja waneno omwana tumwetwala direct ku company yaffe fe abakufunira omulimu oveno otukira ku mulimu oveno bwotuka eri ku office omalayo just 1 week ng'ofuluma okugenda ku mulimu gw'omwana omulenzi Dubai njogera ku Dubai wokate wali toligenda kumpulya nga nanga manya kata manya ludda wa no new world visa expert etwala baana bawala na balenzi Dubai wokka ate
okusinga etwala ba housemaids Gineja is just kijabuzi. Yes, kijabuzi ne bagamba ati specializing aba housemaids. Okusinga ba housemaids. Abalenzi kijabuzi ne bagamba kati right now twina ba cleaners, betaga ba cleaners, betaga ba bike riders. Yache omulenzi jeja abalenzi anti. Kisobola okugenda bagamba nti betaga ba cleaners abawala ne kuno yes Dubai woka. Kati right now bakwetaga abana abalenzi bagenda kola cleaners abawala twetaga ne bike riders kidino omulenzi bamusasula $1,000,000 mu mutwalo 10 cleaner then bike rider bamusasula $3,000,000 atenge wafe omwana wafe atambulira mu weeks wazinda ba weeks 2 zokka muje office mbalagiride Martin Road ekisimbe bakita Salamolo oba osobola kunkubira namba yange enamba oba osobola kujja ku account yange eya TikTok enamba zibayo oba osobola kuba ku namba y'office 0741 92 87 91. Okay. Kati awo ne tugamba nga 29 tugenda kubira ku climax olumalo okuba kakuba n'akange mama. Nabba kubira akange ku page yange. Okay. Yes. Nga 29 tugenda kubira climax mbozi mu Katiba Summer edition tugenda kubira wantu tugenda kuba tukikwasaganya crew yonna bweri tugenda kuba na masanale abayimbi tulinako David Lutalo tulinako Mathias Walukaga tulinako Maula Nandren tulinako B2C tulinako Karona Ntongo tulinako Shakira tulinako Big Eye kwali Big Eye kati nsonga nkulu nnyo mu ggwanga sebo nga tomutadde ku kivulu kito kigenda tekikola kati yalina amasanyalaze Hafi yomukuba Hafi Kaleera ne Dr. Kwefu beba MC b'olunaku ozo kitegere ekintu ekyo stage egenda kuba masavu meza yakakadde then VIP emitwalo 5 then emitwalo 2 lipazo kwali Mawana Iweni Big Eye uno kwali Karona Ntongo Mariachi Kazibwe Kapo Hajaru Namisa no Mathias Walukaga Bona kwebali ono gundi mchala gundi ane Namatovu kwali tulina the whole crew weri tulina the whole crew abasama okuva mu bulinzi almost every continent represent here. Yes, bona baba representing itwa mada ale yayetaga omusama age gwonna ebine sai tugenda mbya festival season joga abantu kitegedde oba kitegedde abasoma abali okukoma sawe wafuka shalom wamani bagamba omwe nabaleyo nga 29 kuli wanero climax nga embozi mukate inayo show yabwe bambi mujje mubawagire nga 29 embozi mukati anniversary abasama edition onera musama yenna manji balino okuva Denmark okuva China bamala mujja mwetegere China nkulinze tone okuva Denmark nkulinze tone yangambye atuuka next week bamada mujje mwetegere nga 29 temweralira wano ku climax tugenda balunaku Joseph ali mu bya kago naye by the way ali China njamo nyenda kwa guys mwena agalo bakubira agalo mukubira akalanga I'm around the sisera sample zinawagalo okumpe emirimu njetaga naye nga ja legit bintu bya kusoka asanga wano ebine debe nasoko goba yesonga lwaki nalwawo funa omulimu by the way yes okay kale awe tukomye